Ffe mu National Unity Platform tuli family tukolera wamu mu 2021 abantu batukolera akalulu ne batusasulira buli kimu bipande okukakuuma nga tetulina ne kitubawadde. So mu National Unity Platform tukolanga tiimu, so obuwanguzi bw'omuntu omu bwa buwanguzi bwaffe ffenna. So ne 2026 tugenda kukwataganira wamu nga bannakampala nga bannayuganda tulabe nga tulwanirira abantu baffe. Protest vote ffenna tugiriko wamu tugamba nti akalulu tukanoonya tukabanja tukakuuma tukalwanira ate tukola ki tulina okubeera nga tukabala. So ebyo byonna tugenda kubeera nga weetuli tukolanga tiimu so subira buwanguzi bwerere. Wano mu NUP tewali nti ate Shamimu Malende ate NUP, ffenna tuli NUP era National Unity Platform kwe tutambulira ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagamba ate ffe baani abaddamu nga effeesi ya Uganda empya. Saidi y'abakyala ng'abakyala tebalekeddwa bbali n'abo bonna abatono abanyigirizibwa mutwalidde abavubuka n'abantu bonna aba special interest groups. So Kampala ensuubiremu ebintu bingi ebyenjawulo naye mu kyonna ekisinga obukulu ensuubiremu okubeera eddoboozi lyabwe ate eddoboozi ery'omwanguka ate eddoboozi eriteetiiririra ng'era bwe mbadde mu kanso bwe ngenda okusigala nga mu paalamenti ate nyongeddeko n'obuvunaanyizibwa ng'eddoboozi lyange lyogerera ddala waggulu okwogera kw'ezo ensonga zonna eziruma abo abanyigirizibwa mu ggwanga Uganda. Bannakampala bansuubiremu nga bampadde tiketi okunoonya akalulu ka pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'akabonero ka umbrella konna we nakasanga. Bannakampala bansuubiremu ekyo kubanga ndi muntu akola n'abantu atakkiriza mu kibiina kyange n'ebyo biba bikivuddemu. Tuli basatu abeesimbyewo ku kifo ekyo ate process gye nazzeemu oba akanyomero kano nkeesiga era nkimanyi nti ekivaamu kyonna kye kigenda kubanga kyekisinga obulungi era nga kyekigwanidde bannakampala. Temwerabira nti NUP maanyi g'abantu. Ensonga zitambudde bulungi, ebibuuzo bitubuuziddwa era ne tubiddamu kuba tuli abamalirivu ate abalina obumanyirivu mu kitukola era ebibuuzo tubizzeemu awataliiwo mbeera yonna era tumanyi bulungi bwe tubizzeemu ne ku buwagizi bwe tulina obuwanguzi tubulina era tubuleeteeka era bannakampala batwesunge nga bukyali nti eddoboozi lyabwe ligenda kuwulirwa era liwulirwa wano. Biki ebitannaggwe Kampala byeyagala okwasaganya mu kisanja ekyo? Bannakampala bakyetaaga obununuzi obw'oku ntikko obw'okukyusa obukulembeze mu mirembe obw'okukyusa obukulembeze obutali mu kuyiwa musaayi nakati bennyamivu kyekiwamba abantu kigenda mu maaso era bwe kyeyongedde n'abasibe ne bagamba kirungi kasita looya waffe gwe twalonda e Kampala looya tusuubira nti ne bano abakwatiddwa nabo agenda kubajjayo. So ekyo nakyo ne bakinsaba nti Shamimu Malende tolekeraawo kujja abantu baffe mu makomera. Ensonga z'abakyala tulina okwongera ozisoosowaza naye bannakampala ekirungi bakimanyi bulungi nti eggwanga lyawambibwa. So kati kye basinga okutunuulira ye mukulembeze omwesimbu atali nnyeno n'eno ate Shamimu Malende bakimulabyemu nti ye bw'ayimirira ewantu wabaweewo. Shamimu Malende waba ayimiridde ku Kyagulanyi Ssentamu ayimiridde ku NUP ayimiridde bannakampala we bamugambye tavaawo. Amateeka nabasuubiza okugakozesa nemba ntuse mu Parliament okusigala nga nzijayo abantu baffe ekyo nkikoze era ngenda genda mu maaso kikola. So tugenda kulwana nga bwe tusobola. Mu Parliament mwagiraba yafuuka ngumi batumenya n'embirizirwa teeka lya mwanyi. So ekyo bannakampala kye bantuma kyennyini tigenda ogikozese nga battlefront nga baleeta ebiteeka ebyokutumanyira ekyo nakyo nkikoze. So ngenda kugenda bugenzi mu maaso
okubeera nga ensonga nzikola. Ensonga z'abasuubuzi tubadde nabo nnyo, ebintu bingi ebibanyigiriza naye nga baagala amateeka era amalongooseemu, so tukyasindiikiriza eyo okulaba nga ensonga ezo ziwulirizibwa zibeere nga n'emisolo gikendeerako n'ebintu ebinyigiriza bannayuganda ne bannakampala. Embiranye okusinga eri wakati wo ne Zza n'omudde emabega? Okusookera ddala ndi member wa National Unity Platform ate nga nze nina kaadi ya National Unity Platform. Nze mubaka aliyo eyakabeera y'ekisanja kimu 2021 mpaka 2026. So n'olwekyo ekibuuzo kyandibadde ekyo kibuuzibwa bano abalumbye eno nti abaayi senga tebabawa kaadi munaasobola mugenda kuzzaako ki? Kyekyo. Ffe mu National Unity Platform tuli family, tukolera wamu. Mu 2021 abantu batukolera akalulu ne batusasulira buli kimu, bipande, okukakuuma nga tulina nekitubawadde. So mu National Unity Platform tukolanga ttiimu. So obuwanguzi bw'omuntu omu bwa buwanguzi bwaffe ffenna. So ne 2026 tugenda kukwataganira wamu nga bannakampala nga bannayuganda tulabe nga tulwanirira abantu baffe. Protest vote ffenna tugiriko wamu, tugamba nti akalulu tukanoonya, tukabanja, tukakuuma, tukalwanira ate tukola ki? Tulina okubeera nga tukabala. So ebyo byonna tugenda kubeera nga weetuli tukolanga ttiimu, so subira buwanguzi bwereere. Wano mu NUP tewali nti ate Shamimu Malende ate NUP, ffenna tuli NUP era National Unity Platform kwe tutambulira ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagamba ate ffe baani abaddamu nga effeesi ya Uganda empya.